wuno omukulu w'essomero abadde akabasanya abayizi ab'obulenzi mu ssomero lye mu ngeri ey'okubalya ebisiyaga. Gw'omuzadde yenna ali eyo bannange sembera tuwayeemu bambi. Mujje baleko gyonna gye mutussako engalo mikwano gyange mbebaza obutakoowa kuntegeranga matu entakera manya enzo Mumbejja Aisha Nassolo onofunirawo amawulire gonna agagenze mu maaso mu ggwanga Uganda n'amawanga gonna agatwetoolodde eriggwawo obutereevu lye nkutussaako kati nno n'essaawa eno yennyini ngenda kusaba abazadde bonna abali eyo mujje bambi musembere muntegera amatu ate n'oluvannyuma tuwayeemu awo mu comments tulabe kiki kye tugenda okubeera ng'ate tukola kubanga yo ensi egudde eddalu omuzadde yenna ng'ali eyo atoba omwana wo okubeera obulungi ate waliyo bantu bannaffe bano abatatuganya kubeera ng'omwana wo bambi akula bulungi nga wampisa n'asoma n'amala ate nga yeeyagala alina obulamu obulungi bo ne basalawo kubeera ng'ate bamusigamu emize egy'enjawulo nga lino eggulire ate lyenkuleetedde essaawa eno yennyini ono nno munnange musumba mulambirira mbu era nga mbu musumba w'abalokole era ono abadde mukulu wa ssomero erisangibwa eyo e Wakiso. Essomero lino liyitibwa Real Infant Primary School e Wakiso era abamanyi Wakiso eyo oba bamanyi essomero lino mubawuliriza abange ng'olimanyi osobola okubeera nga tutegeezaako ti essomero lino mukwano gwaffe olimanyi. Essomero liyitibwa Real Infant Primary School e Wakiso. Ono nno munnange omukulu w'essomero yasimbiddwa mu maaso ga kkooti nga kiki ekimuvunaanwa. Ono munnange abayizi 6 we batyo baavaayo munnange nga bamulumiriza omukulu ono Didas Mpagi omukulu w'essomero eryo nti bw'atyo bambi abadde abakabasanya mu ngeri ey'okubeera nga abadde nga abalya ebisiyaga ndowooza eyo embeera bannaye mugitegeera. Embeera eyo gwe atagitegeera muganda wange kyekikolwa ekikolwa eky'omukwano naye nga kiri wakati wa musajja na musajja oba omukyala n'omukyala kwegamba ekikolwa eky'omukono naye nga kiri between people of the same sex oba people of the same gender kyekyo kye bayita okukola ki okulya ebisiyaga mukwano gwange. So munanga abayizi bano bavuddeyo nga balumiriza omukulu w'essomero lino ate nga yeeyita na pasita mulamba okubeera nga munanga abadde nga abakabasanya mu nkabasanya ey'ekika ekyo era ku bumu ku bujulizi obwaleeteddwa bwabadde bulaga nti omukulu ono abadde nga yeefuula nti ayamba bano abaana munange ffe abazadde abamu abaagala ebyobwereere kano kammwe nkabaweereza ku nsi kuno buli gy'onookoma okwagala ebyobwereere manya nti ebyobwereere ebyo bijja n'omutango munene nnyo oba oliawo asasudde ssente gw'atajja nakusasulira. Kansuubira ekyo mukitegedde baganda bange. So obujulizi obadde bulumiriza omukulu n'obadde bulaga nti abadde nga yeefuula nti abaana abayamba era n'agamba bazadde baabwe nti abaana bammwe bayamba balina kubeera nga babeera mu kisulo ku ssomero wabula ng'ate abadde nga ayamba okusinga abaana balenzi bokka. Abaana b'obuwala abadde abayamba kitini naye okusinga abadde nga akola ki abadde ayamba babulenzi bokka era bwe batyo mbona abadde nga abatwala mu dormitory yaabwe oba mu kisulo kyabwe abalenzi gye basula bw'atyo n'abakuŋŋaanya n'abalagira babeere ng'ate bannaye bino biswaza n'okwogera babeere nga bambi abaana bano like bamukomba ebitundu bye ebyekyama ssaako n'okubeera ng'ate bamukwatirira then n'oluvannyuma n'abakozesa mu nkozesa ey'okulya ey'okukola ki ey'okubalya ebisiyaga abaana ab'obulenzi abato mazima ddala. Lino essomero lyenjogerako lya primary Real Infant School e Wakiso. Omuzadde yatwalayo omwana wo munnanga ate weetereeze weetunulemu gwe wekka na wekka eyo gye tutali. Kale nno ng'agenda mu maaso n'ebikolwa bye bino abaana bw'atyo yabategeeza mbu nga gavumenti we yali yayisa ekiteeso oba ekiragiro mbu babeere ng'ate bayigiriza abaana bano ebikolwa bino mu masomero. Bw'atyo we yali yakola ki we yali yategeeza abaana kugamba nga bagumya mu ngumi eno nti munange gavumenti yalagira nti nedda tubayigirize ate ekikolwa kino mubeere babangufu mu kyo. So munange abaana bw'atyo wabadde aboonoona nga bagamba nti gavumenti yeyakola ki yalagira abasomesa basomesa abaana ebikolwa bino eby'ekisiru. Wabula ekyasinze okwewuunyisa nti omukulu ono ne we yatwaliddwa mu kkomera era yalagiddewo ddala amaddu ku basibe banne era kino ne kimuleetera n'okubeera nga bamwawulamu yekka mu kaduukulu olwamutuusiza we bati mu kkomera anti mumanyi we babapanga babeeramu bangi ye yatandikiddewo okwolesa amaddu kwegamba aliko ekyo ekyoyoyo ekibi eky'okubeera omusiyazi yatandikiddewo okwolesa ekikolwa kino eky'amaddu eri abasibe banne era ekyo ne kimuleetera okubeera nga bakola ki bamwawula ne bamuteeka ye mu kaduukulu
ku lwakake. Wabula nga wetutuukidde olunaku olwaleero omukulu ono asimbiddwa mu maaso ga kkooti era weebati ekibonerezo kye bamusalidde kyakussibwa mayisa. Kitegeeza obulamu bwe bwonna agenda bumala mu kkomera. Ekyo nno nze ng'omunnakisanyukidde nnyo. Bagamba nti akwagaliza ekkomera akwagaliza ntaana naye kisinziira muntu ki gw'oyagaliza entaana. Abantu abamu basaanira ddala entaana, omukulu ono agisaanira ddala. Toyinza kudda ku mwana wa munno muto bannange n'omuyigiriza ebikolwa nga bino eby'ekisiru. Omwana omuto baganda bange akwata. Omwana omuto ye muntu gw'osigamu ekintu naye nga kyagenda otambuliramu for the rest of his or her life. Kati gweteberezaamu omukulu ono abaana b'abanna abakutte yeefuula abayamba bye bino ebikolwa byabadde agenda mu maaso n'okubeera nga ate abakola ki abasigamu. Abagamba gavumenti yayizisa ekiragiro tubeere nga tubayigiriza ebikolwa bino. Teberezaamu bannange omwana w'omuto okuva buto pulayimale bannaye nga kyekyo ekikolwa kyakola. Katonda wange omwana n'atuuka ogamba nti nkuleetera girlfriend wange naye nga agenda kuleetera musajja munne. So omukulu ono ekibonerezo bamusalidde kyakuvundira mu kkomera mayisa. Kitegeeza agenda kubeerayo paka bwalifa. Mpozi munnaye nga we baba ne ssente zaabwe omanyi n'ebintu bya Uganda nabyo bizibu. Oliba bagamba nga bagenda okusibwa amayisa wayitawo omwaka gumu oba emyezi nga gigyo mugenda omulaba ali wabweru ayina so byonna bisoboka. Naye katusabe ku luno bannaye beebereremu omuntu ono bamusibire ddala. Tasaana na kubeera mu bantu. Eno nsolo, ono si muntu. Kati nno munnange ng'oyo ye mutadde ebbali gw'omuzadde ali wano ampuliriza. Wava yonna gye wava mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga lyattu Uganda. Nogamba ngenze mu Oman, ngenze mu Qatar, ngenze Saudi Arabia, ngenze Kuwait, ngenze Dubai, ngenze Abu Dhabi kubeera nga ndabirira abaana bange. Ngenze Jordan. Abaana bo boolabirira b'okolerera okuba obulungi. Ofuddeyo ku biki bye batambuliramu, ofuddeyo ku bantu ki be wabalekera, ofuddeyo ku ssomero ki gye babasomeseza oba gw'okanya kimu kukola ssente. Okimanyi nti nno ssente ezo ogenda zikola abaana bo balabirire naye nga tomenyekera bwerere mukwano gwange. Ofuddeyo ku mwana basomesa kyaba musomesa. Ye omwana nga ye oyogerako naye n'akubulira basomesa be oba mikwano gye biki bye bamugamba. Essaawa ono tukirabye ku mukulu wa ssomero naye ate abaana bano nabo mikwano gyabwe babasigamu emize gino si guno gwokka ogw'ebisiyaga wabula mize mingi mikwano gyabwe gye babasigamu. So kati wembuliza gwe omuzadde ampuliriza omwana we ofuna ku budde n'ointeractingako naye n'omukubira ku ssimu n'oyogerako naye n'akubira embeera gy'ayitamu ku ssomero mikwano gye beeyisa batya oba gw'okanya gumu gwa kusasula fees na gwa kumugulira byetaago. Munange nno ogenda kakkana ng'okottokedde busa emyaka gyonna gy'omaze ku kyeyo oba toli ku kyeyo oli Uganda naye ng'okolerera mwana owoza ntegekera mwana ogenda tegekera bwerere. Omwana agenda kera ku makya akola ekintu ekigenda okwewunyisa nawe kyotajja kukkiriza. Omwana ojja tuuka ekiseera okaaba amaziga ng'omwana wo bamwonoona dda. Kwagwo tebereza omusajja ono omukulu abadde amaze bakozesa abaana abatogoloza kati saawe n'abaana bo bafaanana batya bannange. Abazadde twekerawo okwagala ebintu ebiwerere kale bwe biba bizze weebuze buli kintu gwe kyolabanga it seems to be so good, it seems to be so clean. Tuula wansi weebuze ebibuuzo ebiwerako. Tomala gagenda bugenzi nti abanaye batuleetedde ekyobwerere kangende. Ebintu ebyo byowerere nkugambye bibeerako omutango munene nnyo. Onakutte ssente gwatajja nakusasulira naye ng'ate gwe atutte ekyobwerere essaawa eno nga gw'ojja okusasulira. Okitegedde kati nze kyemanya abazadde bano ono omukulu w'essomero yabagamba nti agenda bayambira abaana bonna ne basanyuka tebamanyi nti ate munnange agenda kubatta bussa abaana baabwe. Okitegedde. So bannange baganda bange oba oli azze nga yeefula nti ebintu akuwa byabwerere oba bikisooka weebuuze lwaki annyamba. Kigendererwa ki ekiri emabega w'okunnyamba? Yayya nnyamba ali bulungi nnyo. Kuba omuntu yenna okukwagaliza sooka kweyagaliza nakwagaliza ba mu nju ye. So bwe yeefula nti ate gwe gwasinga okwagaliza naye nga n'ababe baddaaga naye kennyini tali bulungi. Sooka weebuuze ebibuuzo topapa bupapi teweefula nnyo wa mukisa. Ti ndabika nze ow'omukisa ojja nno munnange omukisa oguyita ate ekisiraani singa oba teweegendereza. Abazadde bannange mbakuutira bambi mubeere beegendeza ende kosi ng'onoonya ssente naye ate ne bana abaana b'ozitegekeera ezo ssente z'okola ezikusuza ng'otunula ezikuyisaamu ebyo byonna by'oyitamu. Bannange abaana bafeeko
teekateeka nnyo abaana bo okusinga n'okubategekera. Abaana bo bayigiriza empisa. Omwana ng'agenda ate abaana banaye mubafule mikwano gyammwe. Ng'omwana agenda kudda ewaka kunyumiza ebikolwa nga bino naye omwana guteberezaamu obeera n'omwana we waka Eva obeera oboggola buboggozi omwana ne wagamba kitowuliriza Eva omuvuma buvumi Eva omukuba bukubi. Ebikolwa nga bino ne waba abiyiseemu tagenda kujja kukugamba. Omwana agenda beera n'ekizibu kino kigende nga kikule atuuke ekiseera naye abeere interested nga yakikola ate ku banne. Oba munfuna baganda bange omuze guno gugenda kukula babe nga tebakyagumukolako wabula nga ate ye yagukola ku banne. So bazadde abaana bafuule mukwano gwo. Omwana ng'omufudde mukwano gwo waba muwala n'akalenzi akamukwanya agenda kujja kugambe nti nno mami kali akalenzi kansumbuwa. Era ojja kusala amagezi ogambe nno omwana wange akyali muto kansala amagezi. Waba mulenzi ebikolwa nga bino nga bituuse wera ajja kujja kugambe nti mami omusomesa yakoze kino na kino. Okitegedde. Naye omwana buli w'omusenderezi ebbali omusenza lutinga kikere toyagala kumanya weefudde nnyo biza nti nakyalo okeera kugenda todda kiro ng'abaana beebase. Abaana ogenda kukola ssente bambi zibeerewo naye ng'abaana b'okolerera baafa dda naye nga naawe tokimanyi. Abazadde bannange mwebeerere kye mbasaba weegendereze nnyo essomero ki kw'oteeka omwana wo. Kuba kati lino essomero kati ndowooza mulitegedde Real Infant Primary School Wakiso. Simanyi oba mu audience yange mulimu abamanyi essomero eryo wabula muba mulimanyi byebyo ebituuse ku muntu oyo omukulu w'essomero waalyo ate nga munnange yeeyita pasita. Kale nno munnange byo bino ebitumalamu amaanyi. Nosanga oli nga yeeyita sheeki naye ng'ate byakola teyina ayinza biteebereza. Nosanga oli yeeyita pasita ono yeeyita father ono yeeyita reverend ono yeeyita biki naye ng'ate ebikolwa byakola. Mu abagoberezi be we mubimanya mugenda nakuggwamu amaanyi obuli awo n'eddiini mugiveeko. Kateebereza ono oba abadde asumba baani bambi nga nabo beewaana bagamba tulina pasita waffe naye ng'ate ebikolwa byakola teri asobola biteebereza. So mwegendereze nnyo abantu ki be mulekera abaana bammwe. Mwegendereze nnyo abaana bammwe baani abo ababakwanye oba be bakwanye ngamba ku mikwano gyabwe. Kuba be bamala nabo obudde obungi. Omwana obudde obusinga bumala ku ssomero ng'oggyako bino ebiseera bye tuli mu COVID naye omwana ebiseera ebisinga bimala ku ssomero abeerayo n'abasomesa na mikwano gye. Bagenda kukola kinene nnyo contributinga ku bwonoonefu bwe oba okubeera omwana ow'empisa. Wabula nga gwe omwana wo singa oba omugye ewaka ng'omubuuliridde nga mwana wa mpisa ate ye yayinza ottereeza abo abaakyama oba okubeeyawulako ng'alaba empisa ze wamuyigiriza tezimuganya kubabeeramu. Ye ajja kubeeseparatingako abeere yekka. Bye bakoze ajje ng'akugamba gambe mami okimanyi nti kino na kino na kiri. Okitegedde. Naye nga twegendeze banaye amasomero even I think it was over 2000 what waliwo awo omwaka bino ebintu byakyaka nnyo ne bagamba simanga waliwo n'essomero erimu abasomesa nga bagabira abaana magazine ezirimu ebikolwa nga bino bunga kuba bali batandise obyogera mbu ne mu Uganda batongoza okulya ebisiyaga. So ne tuwulira nti waliwo essomero awo nga batandise okugaba magazine ezo ezirimu abantu abeeri ebisiyaga nga bazigabira abaana. Era mbu omuzadde omu bayita omuzadde omu ye yavayo ng'akuba n'enduulu. Nagamba banaye nakebedde ensawo y'omwana wange naye nze byampeddeko. Omwana omubuuza bino wabijjeewa mbu babimpadde ku ssomero. Can you imagine? So bannange abazadde nze wensalawo kwogera nnyinza ossula wano naye ng'ate nkimanyi nti muli bakozi so munnange kambeerekereze naye nga kansuubire nti mu byenjogedde bambi olina ekigambo kimu oba bibiri by'opiikinzeemu. Otherwise munnange ojalooza nti oli eyo yonna gy'oli okolerera abaana naye ng'ate munnange abaana ab'okolerera waliyo ate ye akola ogw'obba kwonoonera. Ogenda okugamba nti banaye kolabe ku baana bo kookola otya ng'abaana wa munnange ng'abaana baboonoona dda nawe by'otayinza na kuteebereza. Ojja tula wansi okaaba amaziga ogambe kale mbadde nkolerera ki mbadde mmenyekera ki ebbanga lino lyonna naye ng'ate munnange kyekyo ekyaliwo. So bannange it's high time gwe abadde teweefiirayo ku baana bo ng'okanya kunoonya ssente. Kansuubire nti byenjogedde olina ky'oggye mu mukwano gwange naye nga nkwagala nnyo nkwagalira ddala. Nagamba nti wano nkutuusako amawulire gonna gagenze mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda n'amawanga agatwetoolodde wabula ate wenfunayo kyonna kye nabanga mu butuufu
nandyagadde okigabanako nammwe mikwano gyange. Sijja bba kukyogera, nze nja tuukanga wano tusobole okubeera nga tetukyogerako, tuwaŋŋane ku magezi awo mu comments. Buli anaasoma comment agambe apikingewo ku magezi obaoliawo g'abadde tamanyi, agambe okay kino kibawo ekiti, kino kibawo ekiti. So buli kintu kyonna kyonna kye nalaba nga tuteekwa okujja wano tukikubaganyeko ebirowoozo, nja kujja tugende mu maaso n'okubeera nga tetukyogerako ku buli nsonga yonna mikwano gyange. Nolwekyo gwatana subscribe ng'ogenda subwa bingi nnyo bingi ddala, kuba munnange efe tusuubira okubeera nga tetuyigira ku bannaffe wano mu comments ku ebyo byonna bye tuba tusazeewo ate okubeera nga twogerako. Abankumira takumira mpeera musule bulungi, mweraba.